bwawo kutali kumu tusaba kitibwa Allah abenga abasaasira ate nga abayisa mu kaseera ako ebizibu si bya lubeerera tekigenda kubeerawo lubeerera leero weekiri enkya kigenda era bwetutyo bwe tutambula ate namwe abafunye ebirungi alhamdulillahi rabbil alamin tusaba kitibwa Allah abibakuumire ate abibaweemu obulungi obusingira ddala okubeera ddala nga bulungi olunaku olwaleero omugenyi wange Omukugu, she's a professional motivational speaker, co-founder, Muslim Girls Foundation. Not co-founder, for your correction. Okay. The founder. The founder. Hey. Oh, sorry. She's the founder of Muslim Girl Foundation. Hajjat Ashura Mutale. Onakolwalira gwenina. Tutambuddeko naye. Go behind the camera. Nengamba onakolwalira kamubaleetere. Namma abayo ku birungi nange be nali mufunyemuko alhamdulillah rabbil alamin Hajjat the founder yes Muslim Girls Foundation Muslim Girls International okay nsaba obuze ku balabi baffe a'udhu billahi minash shaitani rajim alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amatenda amajjuvu gonna ga Allah tabarak subhanahu wa ta'ala yatonde eggulu n'ensi nga tataddeewo mpaji eyawula kimu ku kinnaakyo mazima ddala njatula n'olulimi lwange nenkakasa n'omutima gwange nti teri mulala yenna asinzibwa mutuufu wa kumusinza kuleka Allah tabarak subhanahu wa ta'ala era mazima ddala Allah ye Allah tumwagala ennyo ate tumutye nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okukyazibwako ku mukutu guno ku TV ne ya GTV era nga nsaba Allah byonna ebinvaamu abiteeke mu baraka bibeere nga bigasa bonna abagenda okubeera nga babiddamu alhamdulillahi rabbil alamin. Hajja temabega kawo episodes zaffe zetufunye mu mukyala omusiraamu twerabiridde nnyo ng'abakyala ne tutunuulidde nnyo the outer part of us tusomesezza abakyala okwerabirira weefuddeko otya Yesu wafumbirwa naye ate tolina kugendera abakyala basinga when they go into marriages bakivaako ne balabanga abatuuse episodes ezibadde emabega tubayigiriza weddaabulula otya weefuddeko otya olabisa otya obulungi mukyala kola ku kino endya mmere ki gy'olidde naye netwesanga bakyala tuli banafu mostly ebizibu nga bitutuuseeko wesanga nga wetumenyeka nnyo waba katonda waffe tumusuula nnyo ebbali ne tumwerabira obulamu bwaffe buno ne tubuteeka ku bantu abalala njagala omulunaku olwaleero omukyala omuyigiriza omukyala omusiraamu yekutaatya ku Allah we n'abanga however much afunye ebizibu however much ayina essanyu lyalimu mu kaseera ako ng'ali yekka everyone is out of her space Allah bwamufudde kaatya era yandimwagadde atya abaddu ba Allah abalungi saba lampa ebigambo ebiryowa omwoyo ebigambo ebituzzaza kuba twagale tugaane yes tulina okulabika obulungi naye ekiri munda muli bwekinaaba nga kivundu newoonamwenya otya oti simayo tejja kuvaayo in a genuine way definitely newoonagezaako okukola ekiri munda muli kyekibuildinga the outer kyovula abantu bamagamba nti she is beautiful in and out naye nga abakyala yonna gye tuli kyetulina okusookerwako okumanya nti ebbanga lyonna lyetunamala nga Allah tumusudde ebbali tukyafuna nnyo agazibu aganene tukyamenyeka nnyo emitima tukyawaba nnyo tukyabuyaana nnyo tukyabugootala nnyo tukyawankawanka nnyo naye nga kyetwetaaga gyemirembe that inner peace you can never get that inner peace nga Allah tali mu bulamu obwo nga Allah tomutadde mu bulamu obwo nga Allah tomwewadde nga Allah tomukoze Allah byayagala kitandikirako ggwe newonoosoma bamusoma ofunye ebizibu soma ku novels simanya go swimming simanya genda ko mu gym ebyo byonna baba kukwenya gwe kennyini kitandika naawe Allah omwagala kyenkana ki olowooza ku Allah okuleka okugamba nti Allah ye yantonda Allah yatulinako obuvune what else how do you feel when Allah's name is being mentioned ng'owulidde kulinya Allah ku bigambo bya Allah oyina ebigambo bya Allah byowulira nomera ku lutiko oyina ebigambo bya Allah nowenyikira oyina ku bigambo bya Allah byowulira nojja ku biyengeyenge oba nokabamuko oba tusigala tukapula bukapuzi maaso nakugumawo nakapawo
abakyala wetuli tusaba Allah abeere nga tusasabadwa Allah balungi bw'ona oyagala Allah buli kimu kijja kufalinga sort. I mean everything will fall in place, the puzzles will put themselves. Naye ojjukira nti era nekikujjukiza nti Allah tatusuubizangako museetwe tatusuubizangako nti buli kimu kijja kuba kaweweevu ebbanga ly'omala nga weebalira mubakkiriza mpozi ng'ojja kwejjamu kuba ye Allah azza wajal newaba addressinga, he doesn't address the Muslims, he addresses the believers. Buli nsonga gy'aleeta ebeera yaba amanu okitegeera ekintu ekyo abakkiriza. So okuleka ebbanga ly'onoomala nga wejja mubakkiriza naye onoobeera nga okyali mubakkiriza nga webalira mubakkiriza nga yo ultimate goal is janna, ogenda kweyambayamba obeere nga ogoberera aya Allah agitugamba eri mu surati Bakara aya ya 28 208. Allah atugamba nti yingira obusiraamu wenna obuyingira obubinkanemu perfect with perfection oleme kubeera nga ababulankanya shaitani era gyoli inna Allahu lakum aduwwu mubin, mazima ddala shaitani mulabe wammwe owoolwatu omulabe fenna gwe tumanyi. Kaakati mukwano omukyalo omusiraamu yenna gyali Allah who is Allah to you? Olwatuddekawo mukafuuna ofumiitiriza Allah byakukoledde Allah byakuyisizaamu Allah byakuwadde nga tobimusabye nga biyitirivu nogamba nti Allah ngeri kino nookimpa naye Allah n'amala akulaga genda mu maaso. Abantu abasinga nti wekituuka ku bakyala elements zino zonna nziraba mu bakyala tutunulira nnyo the tangible things yesiina motoka ajja tashobola kutta ensawo ya Hermes engatto gyambadde ya Louis Vuitton kino si kirina those are the things that we look at nga blessings ebiri abirina sibirina ennugu neetandikiraawo tulina obulwadde bw'emitima neweerabira nti Allah alina essula gye yatugamba mu Quran nti he blessed some people over others. Tetwenkana fenna ate tetujja ate tujja kumubuuza tujja kumubuuza Allah ye adil, he is the just, he is the al-alim, he is the all knowing. Kakati tetugenda kumubuuza nakulemera kalina ensonga ze lwaki mwana wattu ate naawe Allah omulina naawe Allah kyolaba ku Ashura musabe mukambe ate wange muddu omuteere mu baraka nange nkusaba ompe ekyo ekisinga ku kyendabye tabbu gye tulina ng'abakyala obulwadde bujja obw'omutima n'okuba muno n'omukuba ekiiso n'obeera nga buli kimuno kyakutte akasawo kali nkaagadde naye n'oteekawo n'ebigambo ebitajja n'ofuba okulaba oba tokafunye naye tajja kuba nako. That's where the problem comes in. Netwerabira nti Allah naawe omulina Allah waffeffe Allah ekyokubeera obeezi ng'oli mukyala musiraamu nsonga nkulu nnyo. In the history of the world teri wano ddiini esitula status ya mukyala musiraamu nga busiraamu bya mukyala. Actually there is no religion in the history of the world that ever uplifts the status of a woman like Islam does. Mu nsonga nnyingi nnyo nnyo bino byonna betuwulira simanya ebyo byonna byonna bagezaako to sabotage the message na to making her to feel inferior, very small. Naye ng'obusiraamu teri ddiini ndala yonna esitula mukyala. Kakati ekyokubeera obeezi ng'oli mukyala musiraamu kyo kirabo waliwo kyebalizaako Allah wali Allah omugambeko nti alhamdulillah Allah tuli basiraamu. So you just taking it for granted temukifaako mba nze nasiraamu kwa busiraamu kati maybe ffe abasiraamu kuba ffe ate ffe tukirabanga ekimuwendo wala tumanyi kyekitegeeza okubeera eri ng'omantaalira eri nga buli kimu teri formula eri busiraamu bwokka it's the only religion that tells you what to do, how to do it, why to do it, when to do it and where to do it from, and in case you have a problem it will give you a solution. That's it. Obusiraamu bwanjulu kufunya ate it's a complete religion. Definitely. It's a complete religion. Obusiraamu teri kugamba mbu ate simanya ndowooza haka twandikoze buli kimu kiriko obujulizi buli kimu kiriko tukikwasaganya tutya. Kakati gwe omukyala omusiraamu Allah yakutonda ng'oli mukyala nakuwa privilege nakuwa obusiraamu nakuwa obusiraamu. Otega kyendegeeza tumanyi obusiraamu kwambala kuzabaya
that's how some of the women, actually the bigger percentage, bamanya obusaamu bukola netwerabira okumulowoozaako. It goes beyond that. It goes beyond. Because there are so many people who are well covered. Naye nga mutima mivundu. Yes. Kubanga nze nfuna nnyo complaints. Mutera omwogerako Mama Landani wange. Mbeera naye waka. She's my sister-in-law. Naye wulira nti London of course si musiraamu. Naye aŋŋamba nti ye yali tamanyi nti mu nsi waliyo omuntu omusiraamu eyeeyisa obulungi oba ayina empisa oba ayagala abantu. Ye takimanyi. Kugamba yabeereyo gye babeera nga ye ali so biased about Islam. Nga ye amanyi abasiraamu tetubaagala, abatali basiraamu tubasosola, babeenyinyala, babawanda, bamanyi obbasanga ne babawanda. Namugamba baali beewanda byabwe nti yeewanda n'ayogera ebigambo awo mu Luwarabu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ate nengamba ateeza empisa ate abantu bazijjawa nga obusiraamu bwaffe butugamba otherwise. Tulina basembeza. Kakati laba nze ashulwa mutali saali musiraamu, laba Allah kyanfudde. Nvaamu ekigambo ne kikwatako nugamba golwedde yabuzaalibwamu. Kati omanyi ki oba oli gwe weewanda Allah asobola okubeera nga amukyusa. Ng'atayisiriza nakuggwe. Okitegeera tubaagaze ensonga eno. So abakyala abasiraamu yonna yonna gye muli kyonna kyonna kye kiri ekyokubeera obeezi ng'oli mukyala musiraamu kyo kya bbeeyi. That's a precious gift from Allah. Si nti buli mukyala ali wano mukazi ali wano ku nsi nti musiraamu. Allah yakulondayo. Allah wa omutuukirira direct. Lwaki tubuyana? Of course ng'abatonde mubaamu ebitukuba naye funamu akadde engulu gambe nti Allah wange aliwo. Ebbanga lye tunamala nga Allah tumwagala secondary. He comes because most of the times no seriously abakyala batiitibya nnyo abaami. Omwami women are worshipping men. Definitely many. Nze ndeko omukwano gwange she's a Nigerian ali muno mu Uganda. Yangamba Ashura had the way Ugandan women worship men was the same way that they worship Allah. This all Uganda would have been good and okay. Can you imagine? So abakyala Allah yes yatugamba mu sura especially An-Nisa. Yes, Surat An-Nisa aya ya 3 if I'm not mistaken. We yatulambikira buli omu byalina okukola omwami n'omukyala. Omwami n'omukyala. Abasajja abakyala balina tuleadinga balina kutulabirira, leading us, protecting us and providing. In reciprocating ffe tulina kubeera nga tuli submissive. Yeah. Submissiveness is different from worshipping. Kuno kuba kugondera ate nako yakuteekako ekomo. As long as takuwabya takujja ku Allah. Naye gwe omukyala n'otuulaawo weetunulemu essaawa zino kubanga mulaba TV alhamdulillah. Weetunulemu essaawa zino Allah ddala ku mutima gwe bakukwata omutima ne bagwanjuluza Allah ali mu kifo kye. Ng'ate Allah gwe tusinza tayagala kumugattako kintu kyonna. Tulina kumusinza mu bwomu bwe. Kakati tuba tulina musinza mu bwomu bwe. Lwaki tulowooza nti wano tumusinza naye ng'ate okumwagala ne tumusembyayo? Kyova olaba nga omuntu abeerawo nga Allah ali secondary. Primarily omwami yasooka. Omusajja mukyala n'afayo nnyo n'okulaba akomawo ssaawa mmeka nti ssaawa emu hajja agenda otuuka ssaawa emu akamere kayidde akajuisi neswala balema okukusaalira mu budde. Lunaku lulamba alina okutereeza ekisenge hajja asange nga kiri clean, buli kimu ennyumba ebeere nga clean, tetugaana birungi naye esswala egera n'ekuyitako tosadde. Akadde kano hajja wajjira okweteekateeka okwo hajja akusiima akwagale kwe mwavu kafaananyi ng'obikyusizza okimuwadde. Okitegeera? Kaakati ate tukyamenyeka nnyo emitima tuffe. Abamu nno bafa ne babaziika, tujja baziika bulungi. Lwaki? Laavu yonna omuntu gy'alina okusako Allah agisa ku kitonde. Ekitonde kyeyasanga kuno ku nsi kirina obumogo bwakyo, kintu kikulu. Togenda kikyusa n'obumogo bwakyo. Laavu yonna abasajja tubagane tuyisa ne mu 10 naye nga ya Allah eriwa. Nga Allah teriwo. Kati ate omukyala waazaala omwana laavu n'agiza ku mwana, omwana omusajja n'abeera wakubiri, Allah yasembayo nga buli kimu kiganye, nga buli kimu olw'ensibu wange kakanzeekoko ku Allah. Ate muni Allah era nako abamu tebakaleeta kibone kino kiganye kikoze oba tugendeko wali baŋŋambako gundi ali wano bw'ati
bapinkana paka ne bakaddiwa ne bava amannyo momo amannyo paka ne gabagwa mu kamwa ne balyoka bakkakkana naye gwe kyomanya lawuza tumagayo tumutye nnyo bw'okimanyi nti omuntu agenda n'abeera ku musajja n'agulubira ku musajja n'asipayinga omusajja n'ayagala okumanya ebiri mu simu y'omusajja banyume nabo alazeewa akuttewa ono nga akkubira nnyo ate mukazi Nadira nga akkubira yani akolawo akolaki najja na olumu najja n'aluma ne Nadira nga tannamanya story behind sabaga atusaasire yala naye Allah awuza tumagayo tumutye nnyo nti Allah atuuka ekiseera kuba kino kitonde ogenda kupinkana nakyo kirina okukola ebyakyo byekyagala bwolowooza mbwe ojja muteekako nnyo omusajja oba ate omwagala ennyo olina engeri omusajja omubeerako ennyo akusumbuwa nnyo oliga kyentegeeza lwomulaga nti ebirowoozo byonna byonna nawe bakowoyo gilava ey'okubabeerako ennyo ennyo muwemu space yeetamwa lava eyo lwaki togiteeka ku Allah adhikarizo wazisomye Qur'ani ogisomye obudde obufuna obusoma ku Qur'ani obudde obufuna obutendereza ku Allah oba ebirowoozo byonna maama tulina ebirowoozo by'abasajja bambi n'omusajja gw'oliko nakoowa akukoowa bannaffe nnyo naye gye tukomye okubabeerako ennyo nabo gye bakomye okubobya baka babobya abakazi kuba buli mukazi gw'otunuulira amanta dda atabuse abasajja bazibu nnyo abasajja tebasoboka kyebaga tebakimanyi naye nabo batukaaba luno nabo bawooza abakazi kyebakola nabo tebasoboka so baddu ba Allah balungi omukyala yonna gy'oli a Muslim woman with your Rabbi Allah wo kikyategeeza gy'oli Allah wo mumanyiko ki Allah wo muweereza kyenkana ki bw'onoyagala Allah ojja kuba omutya Allah tumwaganya tumutye nnyo ojja kuba omwegendereza ojja kubeeranga nga we twegendereza abasajja bano kano ka greens leo yagamtajja kagala oba muteeko kakatunkuma maama nga tutetenkanya abaami oba nteteekanye wano oba newekola obusolo noteekako lipstick oyo nogamba ayinza leero okutamwagala nokyusa ebyo byonna byebuuguutanire ku Allah Allah bwe tuba tusensebukira munnange everything will fall suit buli kimu kijja kwetereeza ate ayagala nnyo abamwagala bwegezaako nze omanyi behind there omanyi waliwo ennaku ezituuka mu bulamu nowulira nga niya is so down that's normal and that's okay but what is happening you know this and this and this but newe kigezo olumu Allah tebamugezesezzaako but nagamba no please kansaddakeyo kino nekino nekino tulabe I want you to pay me if you're really there if you're seeing me and indeed within a period of 1 week he answered mashallah he answered it and he was like wallahi let me praise you, let me worship you. You're there. Because sometimes you're down. And every time I'm down, I'm just like, Ya Allah, wange. No kapao lusi no bakwiti. Whether the car is no kendira mwadikari. Chinumanyo chinamba so guilty ngamba Allah wange. Sasa don't. Yeah, nkwera bide don't put me here. Musabonzi je wano tontu sawa. Yeah. Ero boli awo nga crazy nze weka keso mwadikari no batu yagala zisoma. Because sometimes we need to talk no ulira no nakuwala no. But we are in no position to question Allah. Allah tatusowa gwani. Oshega chentegeza. Allah tatusobeza ko kutuwa buli kyetwetaaga kuba namala akugamba nti Nadira wetaaga kinyabo soko bisome. Tosana tutandika na kutandika. Naye atusobeza okubanga ajja kutuwa ki? Buli kyetwetaaga naye si buli kyetwagala. Kwa mwemuli biruche twagala omusajja afitu muliko feka omusajja nga akoma mangu omusajja nga asitulako omusajja nga nzo kwa afubira omusajja nga si wakusitula bakazi nga yitabimanyi otega kyentegeeza but there's other things good about him muduwa Allah osala okimanyi nti eswala yesalira oba okubojjabula bujabuzi nezimu nozibuuka nezimu munanga Allah najja kitega tugenda mu mikolo abantu bagenda mikolo ne batasaala oli kugira tukigala omudongo dudu ono jikira ddi nti muneeka nfune wenteeka omusaalo ate awo ekirumira wano nti edduniya eno yonna yagifuula masjid kwegamba ekyokwekwasa tukola tokirina gwefuna woofuna oti otebenkere otandika eswala naye gwe kyomanya Allah wasa tumagayo tumutye nnyo abantu basaala eswala nga bajja bulanjabule nga Allah naye banange
ebeera akazino nga yakola nnyingi oba ffe zaidi nti omuntu azaala essola ngoba atuukiriza mukolo omukyala omusiraamu ne Allah obadde okimanyi nti essola gy'osaala nti ekkakatako nti era olina okugisaala nti otagisaala ofuna omusango nti naye ate Allah takwetaaga gwereka esswalayo gwaffe tumwetaaga buli woosaala gwe yeeyongera ku akawunti yo bireke Allah tomusinza muleke ebimusinza bingi munnange nti munnange gwoba weekuba enjawulo you're the weapon fighting against yourself buli woosola Allah ebbali gwe nolowooza mbu otegeera nnyo wallahi tolina kyosobola ne mutima lw'isebooti Allah n'amala abikuteera oyinza okwewuunya tolina kyosobola gwebagwe naye abaddu ba Allah batetenkanya duniya nti Allah naye ayamba yeyamba Allah abya Allah birwawo n'atetenkanya nadda kuno nadda kuli omuddu wa Allah omulungi weebikirira ng'okimanyi nti kiyamba gwe ti Allah yatumanya ffe abakyala n'obunafu bwaffe Allah n'akuwunda n'akubikka ebiri munda gwabimanyi na mbaawo tetulinga bano bagenda bawolesa buli kimu nti buli ayagadde n'amanya wano waliwo enkovu wano wakula watyo wano waliwo ekinnya tuli eyo abaana beewunda bali eyo naye nga weebikirira nga oli mu masifu n'abaami batandika n'okweroboza waliwo omukazi eyakula sheepu eno sijja kwegamba n'atalina n'omulaba nga ssebo naye yeewa that class anti abakyala be bakibawadde definitely naga oyo bwatyo nedda ate nga abaana era babalaba agenda najja nayambala akantu nga buli kimu kiri bweru gamba no tulinga bijanjalo ebingi ennyo ebyabala ku musiri nebidiba nebidiba kakati hijabu yo gyoyambala wadde okimanyi nti mateeka gali mu Qur'ani nti Allah yakugamba nti yambala bwoti suratu an-nur aya sura ya 24 aya ya 33 nti genda yo gisome bagikuwadde Ahzab genda nayo gisome ya 33 aya ya 59 genda ogisome olambikola be Allah engeri gyatugambamu tibine bigambo si abasheyi ate basheyi naye balisomesa batena kuzina abantu emitima gikaluba abaana bamanyi n'okubuuza basheyi nti ye kati gwasomesa gwosobola okukyambalayo kuguna omusana bintu bingi nnyo ng'abantu bakola ki akagambo binsiiwa oba mubibeeramu batya mu bbugu mulino naye ng'abibuuza musiraamu bayiga kankebera mitima Allah akebera mutima teri muntu akyasinza omubakagera teri muntu akyasinza mu nga yabikiridde bwatyo nga yebikiridde bwatyo Allah akebera mitima ondaba ano nga bwendi wallahi Allah akebera mitima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nange no by the way nasobwe nali nakasiramuka ni kati nze nomanya nti nali nakasiramuka hijab jani yange nayo yali zenga nzizense mpola ne Allah kimusabe Allah kimusabe nti Allah wange natulako ko mundabirwa ngamba kugamba oyina obuntu bwo boyambala ngolaba bwebo naye bwoli nnyo oshaba staking I know ngamba Allah wange ngamusaba nseka nga ndaba tekisoboka nsaba onteke mu kifaananyi kyoyagala mbeeremu Allah wange nkusaba naye munnange oswala otuuka n'oswala ngamba asiswate kufuluma bwenti nogenda ngo upgrading nogenda ngo oyongerako nogenda ngo okola ki naye abaana bawala tebibakwatako tebikola ki tebibakwatako naye Allah wakusaasira nakuwa okufumiitiriza kozitakiwa buli omu nakuwa okufumiitiriza nti ye bannange nkoze ntya Allah wange wenfiira wano baana ba TikTok ate yatuzibudde amaaso abaana bangi abaana baffe abato ng'abadde takisuubira ng'abadde alina programs ze gwani akyassa gwani atuukiriza olunaku lwaliro twadde olina nti nadde nina okujja wano insha Allah najogedde jjo nti nenzija dakiika emu bbiri nti tasobodde tatuuse okuba essimu nti oli agikwata nti onaafudde wantu temugwanika inna lillahi amakulu malayika tulumawuti tegubakadde ate banenzo okufa ku Allah kwayisirizamu kunze nzikakana nnyo ku kufa abasinga tetukitima ntunuyo omuntu ngafudde ngamba ya rabbi noona agenze nange lugenda kutanga nzaali awo butereevu ate nga weeruli okufa tekuliko insha Allah kufa kwa mazima so byonna byonna omuntu byabaakola tubeerewo nga tukola ki ng'omukyalo omusiraamu ofaayo ng'ofaayo nga buli kyokola kiteekemu omutima buli kyokola kikole na bidi
try to perfect. Allah atulaba tuli banafu ng'abantu. We can never be perfect. Kubanga perfection is for Allah. Fenga batu tuli fallible, Allah yekka yali infallible. Naye akulaba okulaba afuubana. Nga tebw'olaba afuna buli omu alina jihadi ye gy'alwana. Bw'obeera nga naawe olina ekintu ng'okimanyidde ddala ky'okola Allah takyagala. Naye nga naawe okapidde awo. Bwe Allah musabe ng'asaaga. Mwabe Allah wange omutima gwange nga gunafuuyira ku kintu kino. Kusaba okiŋŋondeze. Kusaba okinteeremu obwangu. Allah wange kusaba onsaasire mbeere nga nkola ekyo kyoyagala nkole. Nteeka mu kifaananyi kyoyagala mbeere. Allah ajja kukukaka. Abo amakyala basinga amanyi olina bisaba mu Luwarabu. Oluwarabu ate munnaye n'Oluwarabu nalwo. Kiri mu bakyala. Kati n'abeera nga teyeefaako. Nga weba olina bibugamba mu Luganda tajja bitegeera. Oba olinaayogera bwe nti ne bwe tajja bitegeera. But banaye basomese. Gamba Allah abuze tumwagale tumutye nnyo nti omuntu asaba n'asaba cause Allah atwanukula edduwa zonna ze tusaba. Allah atwanukula edduwa zonna naye ayanukula ye nga waba ayagadde. Ate ku peesi ye ate ku budde bwe. Kati omuntu ayinza okugamba oba Allah Oluganda teyaluwulidde oba awulira Luwarabu lwokka. Allah yatonda zino zonna ennimi azimanyi ne bwe by'otamanyi. So Allah waba asobola n'okwanukula a silent prayer nga toyogedde n'okaba bukaabi maziga n'akwanukula. Kati ate ng'oyatudde ebigambo. Oluwarabu lwo mulungi nnyo okulusabiramu naye edduwa ezi tosobola zimalayo mpitirivu nnyo. Ate tutwale nti lulimi nga bw'owulira Oluganda ne luli lulimi. Just nti do luli special balutulondera tulina dukozesa naye omukyala akusobera ya Rabbi. Banaye akavuyo kali mu bakyala awo Hajjat Ashura. Akavuyo kali mu bakyala awo. Simanyi oba abeerabanga abasembayo babeerabanga nti bo wakitiibwa Allah waba yanukula edduwa ayina soosa z'abaami bo baddeko. Never finding otherwise it Allah byanti bebagamba ebya Allah birwa bwekyoba omanya nti Allah abuze tumwagala tumukyenti ate yayawukana teri kirala kyonna kimwefaanaanyiriza nti Allah akugamba nti insaba nja kwanukula ya almujibu era mwanukuzi gwe musabe lwaki owankawanka n'olowooza nti olwa newoboze ewanadhira nti nzize kwewolako sikuteeka ku pressure timunaye nno ogenda kumpola n'esente zisukka banga bwe ziti niwoba ozina oyinza obutazimba ogamba maama kiki kino nkusaba ate nensooka nenkusuuta maama nsooka nenkuwana maama akatambaala ako nga kanyumye luno wabula oba okasibye otya kyokka jja okasibye era yengeri ya bulijjo naye olwokuba ng'omutonde sooka owanewane kuki sikutekinga someone for granted nenzira nenkwanjulira ensonga zange nembikulekera sikupapya otegera ekintu ekyo naye abakyala bane tusaba Allah atusaasire simanyi lwaki omuntu alowooza nti ogenda n'ofuna ekizibu n'oddukira ew'omuntu oluusi kitonde kinno kyera kitonde kinno byonna Allah yabitonda byonna kyo kituufu n'oddukira ew'omuntu era kyo kituufu n'akutegeerera kati mukutegeera gw'obanga agamba nti Allah wange bino bikususseeko bino tojja bisobola bino si bibyo bwena amaanyi kugamba Allah tumutwala nti amaanyi ge galina we gakoma bino si bibyo si yabikola ki ate nakuwa oli techniques zikolereko ate era n'ozikolerako Allah n'ayisirizaamu obugulavu obutululi tetumanyi nti neeyo abantu gye balaga ti Allah era yayanukulirayo yakwanukulira mu bugulavu bwo kuba Allah bakubeera nga tabaweerayo bandi bali tebakyagendayo naye abaweerayo obugulavu bwo gwe n'omantaalira eyo naye ng'ojja bitebya nakulyawo mulikiyama naye yaterawo amakubo kyekisinga okusaza nga naye yaterawo amakubo nti woolabanga nadhirwa kino kiganye do this and this and this way. Islam is a complete religion. Buli kimu bakitulambika tukikola tutya tukikola ddi tukikwasaganya tutya buli kimu bakitugamba mu mitendera neffe ng'abantu twakapa emitima twakapa wala tuli emitima gyajja amayinja giti we are the weapons fighting against ourselves teri akulwana bwe mwennyini n'obwongo obwo tetumanyi Allah kimala kyetuva tubonaabona bwogera n'otunula mu ntegeerayo mu birowoozo byo n'olabanga Allah kino tajja kisobola kankyongereyo magezi go okitegeera kati omulemu ekitundu kyaffe ekisooka tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukyali ku mukyalo omusiraamu
ne Katonda we. Katukome. Alhamdulillah rabbil alamin banange tubakulisayo nnyo mu kitundu kyaffe ekisoose tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukyalina Hajjat Ashura Ntale nga kyatutwalira ddala twagadde tutya Katonda waffe ng'abakyala weefuddeko otya mu kutegeera Katonda wo mu kumwagala mu kumusuuta mu kumubiriita Hajjat tubadde tukyagenda mu maaso ne twesanga nga abakyala ensangi sira nsangi zino abakyala tunafuwa nnyo n'oyagala nga yes Katonda ebimu n'obimugamba mukwano stop kaneyambe anstukiremu ku musajja wange nfiirawo omusajja situula omwana wange Allah tunaabirabye dda n'obinyinyonnyola sawalla aleme tuteekamu abo abeere nga tuteekamu baddu babafumiitiriza nga tetunakola kintu nkyesaawa zino Allah antwalira wano nsobola obbitebya osobola bimutegeeza nga wobyogera no mubwangu nti Allah ajja bitegeera osobola bimutegeeza mazima dda byokola Allah byayagala okole obadde okimanyi nti olunaku lugenda kukya bakutwale mu kabuliyo nga n'omusajja abadde akwepinkanye yakujja kumusitawa nga omusajja example njiwanya ate nga nkyagiweera ddala nti olunaku lwe bakuziika bajja kuba tebanana kubulizaayo mu kabuli omusajja akozesezza dda teyinaina obukyafu bwonna obuzwina bwonna Allah wamuvaako dda nkimujja kuba tebanana kuziika akasimu kavugewo omusajja ti hayi bebi temunnamuziika nga mumulwisizza nadde manyi wakuziikibwa saabu eziti nga aluddewo namubuuza nomubuuza oba agenda kusula eri ate agenda kusula eri bebi nze nneeno nkuti oba nkufumbira ekibumba mbadde nga onendoza kansiike kakoko nga gwe eri ogenda kubibonyoobonyo byakutandise nadde oli awo gakukanuse dda gw'obadde okimanyi nti omwami wo tubaire abakyala tusaba Allah tusaasire yarabi bannange tuwagale nnyo Allah tumutiitibye gwalla gwe tuba tusembeza lave eno yonna gye tuteeka ku bitonde ebintu abantu baffe tubaagala baami baffe tubaagala naye mistake gye tukola kubasuusuuta kubasensebukira kusinga Allah tubayisa ku Allah wadde okimanyi nti olunaku eri otandika ebibonyoobonyo byo ng'omwami agenda kusula wa mukyala we mulala alina omunaazaako egundi amaziga ye ate munnange tunaasula ku malaalo wadde okimanyi nti mu mwezi nga gumwayinza okuba nga omwana bamufunye ng'akwerabidde n'okwerabira obulamu butambudde gweyongeddeyo naye gwe eri osigadde ku ki kakati gweno mune sweet bubu akubbinkanye nnyo ovudde ku musawa Allah omusudde ebbali nti ze munnange ku mwami wange entabuka era nze omwami wange bwe bamuziika ntera okigamba abakyala ne mwerabira ebisumuzo ku malaalo az'ennyumba kye oyinza olaba nga ekitasoboka n'ekisoboka osobola okuddayo kusaba bbiri ne wagamba nti genda obikime wadde mune sweet baby wo munnange buli kimu obadde okikola mu linnya ly'okubeera n'omwami we osobola okuddayo n'obikima kati bwe tutunula mu nsonga ng'ezo lwaki tuggwamu nnyo kyovula abakazi omusajja awasa omukazi ebikaya n'abijjako n'abisuula eri omukazi n'asensebuka omukazi n'awugulala n'amantaala n'essola n'azivaako anti alowooza nze simumala n'ebiswala bye sijja bisaala nobiwa musajja omukyala tufumbirwa ibaada ezimu ne tuzivaako awo Why not Allah tumagaye tumutenyo? Yes, marriage covers 50% of the ibadats. Naye ze tuzituukiriza mu butuufu bw'okuzikola. Tubikola nga Allah wayagala tubikole. Watuliyo tuli mu manyangwa tuwozayo tuteeka mu ttaka mu bisooto wetu. Tuliyo tumantaalira obumantaalizo saba Allah tujjemu abamantaavu. Amina ya Rabbi. 50% of the lwaki gwolowooza nti woyingira obufumbo sunna olina okuzivaako okuzuukako ekiro ojja kuvaako charity abakyala banafu nnyo mukoya mu charity omukyala ne weyandibadde agamba nti mune kale olwokutaano kangende ensaale gye naaweerangayokko baleeta bunusu olwokutaano tebasaala kati no wabazza okusaala mune tunadigambye ddala okyali mubawa ebinusu mu muzikiti era waba tafunye kanusu tajja tawaayo munange lwaki omuntu wayingira obufumbo which is good singa twali tutuukiriza Allah ng'obufumbo bwayagala tukole ki
nzikatiriza omukyala yenna ali eyo nti buli oyingira obufumbo eyo ibada okola Allah kyakola ki nti era ojuliriza kitundutundu wakati up to 50% of the deen nti kyonna kyolina okukola kikola in line of what Allah wants you to do. Tuliawo tubinkanye nnyo mu bufumbo mashallah alhamdulillah naye nga tubukola nga Allah watwagala oba tuliawo tumantala bumantazi bye tukola tubitegeera abakazi bali mushiriki abakazi n'abasajja bennyini tebabawulira abakazi bakola byabwe wayingira obufumbo abanga afunye katonda we Allah n'amusuula ebbali nazzaako gwe buli kyokolera mu bufumbo manya nti ibada nti Allah yakutaddewo nti ate essaawa yonna Allah omwami ono amukwaziseeko simanyi lwaki abakyala bapinkana n'abeeraawo n'amantalirawo ng'alabanga ffe mu busamu tetulinayo till death do us apart. Yes, we don't. Ne bali abasoyalinga till death do us apart nabo baawukana kati gwe omusiraamu abatalina ebyo byakulayira birayiro ebyo obinkana ki gumanya nti Allah akutaddewo kola emirimu gyonna gy'okola ng'ogikola kusanyusa Allah. Mulimu essaawa yonna bakugoba oba omulimu guggwaawo oba embeera ekyukakyuka ne bakutransferinga Allah wano waba akuggyeewo ate akukwasa ekitonde ekirala nga waba akoze eki waba ayagadde ekisinzira dde okubbinkanya abakyala ne basuula eri Allah. Mujjuke nti omulamwa gwaffe guli the Muslim woman with her rabbi ne beerabira omulezi waabwe nti ffe abakyala tuli so emotional buli kye tukola tukikozesa emotions. We don't think about the future. Tulowooza ku kinaddako tulowooza kyawaawo buli kyokola kyonna oyingidde obufumbo tolowoozaako nti gwe beerawo ng'okimanyi nti omwami ono ssaawa yonna Allah asobola omukola ki basajja beekyusa naawe kenyini weekyusa embeera n'ekyuka neggwaawo. Allah akuwadde omwana lwaki olowooza nti omwana woono Allah alina kyamugeredde tera nze nja kutambula nze kantwala embuzi nze kantwala engoye kansaddako ente kankole ki ekitonde kya Allah yakikwazisa embwazisa era essaawa yonna asobola okukikiba tusaba Allah atusaasire ya Rabbi atulinyise atuwa okubitegeera ensonga zino basi nobikolerako olwona obitegeera ojja bikolerako naye onoobiyiga obuyizi n'obisoma busomi nga tobitegedde basheyi basomesezza batubuulira bo bakoze omulimu gwabwe mashallah naye abakazi abeerawo n'awuliriza omusomo mulamba naye n'omubuuza kikyoyizeemu nga talina kyayizeemu nga byenyini bene babadde bamusomesa ate byaddayo era byagenda okuvulungatana nabyo nga teyabitegedde. So tusabenga nnyo Allah nti tuwe okuyiga ebintu bino tuwe okumanya naye tubitegeere. Buli wonootegeera ensonga ojja kugivuunuka oginnyonnyoke obeere ng'osobola ogikolerako kuba wagitegedde otegeera ekintu ekyo. Abakyala nti kwagala kukola munaye embeera koze accordingly kati tuli mu third world country munanga akasente keba keetagisa naye can you be in the boundaries within Allah kyayagala okole amakulu nti nga tosusse kubeera nti nze bannange mulinnye emmotoka z'obutale eno omukulu gw'omusajja gweyisinganye n'ogw'omukazi muli kuziddayana nemwekuba kugamba n'obukule naye ng'abambadde bulungi nga ffe mayinza eri ekintu ekinnakuwaza nti omuntu kola byokola kale ekyambalo kyaffe kijje munaye oba tosobola kukakkana kubeera nga okola emirimu tebatugamba nti temukola naye tukola ki tukikola tutya tukikolerawa tukikola ddi gwe omuntu n'ofulumamu eduniya ye tulabankanyiza tusaba Allah tusaasire ya Rabbi eduniya tulabankanyiza nti omuntu n'atuuka n'ogamba era ne Allah yanteeka mu mbeera eno era yamanyi alina ensonga ze lwaki nze nina okukola kino omuntu n'afulumamu n'odda ssaawa za kiro n'omusajja n'omusanga ewaka kati olowooza baraka mu bufumbo egenda sigalawo tesobola kusigalawo bonna baba bagenze kunoonya ssente naye ng'okikakasa baba bagenze noonya ssente yava alhamdulillah yesu abamu tetujja kiwaka nabo bagenze noonya ssente naye ng'okimenga abantu bafunirayo ebikomo gw'omanyi zina alimu abakazi abafumba ennyenda gye benda ate muni tekyandikoze mawulire singa tebabadde basiraamu naye n'abasiraamu ng'omukyala yeebikira bwe nti nga wenyi naye simanyi omuntu jajja buvumu ne bakuzizika n'oyingira loogi nga wenneebikiridde nga weweebikiridde bwotyo nazira ne bakuyingiza loogi inna lillahi naawe n'okapawo
ate nodda ewaka ate noba mukambwe nnyo ewaka tuyagala kubuuza gy'ova era okambuwadde nnyo gwolowooza n'omukaaga oyogedde mungi amakulu kyogamba bba bakola emisana ne bamaliriza bangu mangu ne bayingira mangu ennyo ewaka ate obuzibu buli nti tebafuna sente nino n'omwami omulimu agumanyi amanyi bayisa ku mulimu naddira buli kimu okikoze ekyo kwekenyirikanyiri bwe training weteekemu obwangu oli mukyala mufumbo that is responsibility olina obuvunanyizibwa omusajja akusooka atya ewaka era baraka egenda kuvaawa tuleke tukuza abaana omuwa abaana batakyalimu yadde kategeera bakomawo mwenna mugenda okoma nga bonna beebase mubalekera mukozi omukozi mukoowu tebatunula nako omuntu avudde nakulumbuguse of course sigambe nti buli afulumamu ogenda okukola mukuba eryo naye amakubo nayo gigatemerwa amakulu shaitani awo weyagala ejatandika okulaga ate alabuze tumage tumutenye omusajja webbali ayinza okukuba ebiita n'ogamba nnyabo nebakuba batakuwanga naye nga naye alina omukazi we waka byatamukola oba otegera ekintu ekyo naye alina mukazi we waka byatakola byatamukolera newagamba bamukuweemu eddakiika ng'oli waka nga naye tomusobola munne nooma nti ayira wano mukazi mukulu eri obufumbo bufa amaka gafa abaana okuza muwawa abakozi nabo bakoowo abamu bajja balina abaana babalesewo mu byalo ebusungu wabeera na bungi owamuwamataowetamalina kyeyalidde omukozi abeera waka nga akulinako obusungu nga akulinako obujja kwegamba tusabe nnyo allah atusaasire ya rabbi naye nga kulwaki tuvudde ku mulamwa twerabidde allah tumusudde ebbali tuwankawanka nnyo eduniya tetugenda gikuta eduniya tetugenda kukolaki allah yatugamba omwana adamu talikuta duniya okuleka nga bamaze muzi alikuta ttaka liri lya ntaana talikolaki kaakati ye duniya tugikuba tuli bubi nnyo munaye buli osala pressure nosala pressure you train yourself nofuna contentment of the heart onengeri gyofuna emirembe nga allah newaba akuwadde akatini koba ofunye gweobadde okimanyi nga ensimbi tekutika nti oyinza okufuna leero nogamba leero singa nkozeyo etaano nokola 10 alla nakuwa 10 nogamba kale singa ate nkoze kugamba netubeeraawo nga tuwanka naye ate bulijjo kyesinga ensi yeeyongerayo ensi ekudaaza nnyo ensi ekumenya nnyo bulwobeeraawo nga gwe ebirowoozo byonna byewawankanira nsi mwami nsimbi tuzifunye tutya nabo lyekkubo lyewakwata awo okawoomanyi otambula oba toba yingirako mu bizinesi eno kwegamba nga mugwe tolinaamu kantu nti allah waagira noli ali mu bizinesi eri gyoyagala omuyingizaamu essaawa zino naye asanga ups and downs naye n'ebizibu bye ate obadde yogera nonjukiza ka contentment abakazi katubulamu nnyo tubulamu nnyo tuwankawanka nnyo era wobeereyo nga gwolaba owankawanka nnyo manya olina obulwadde bw'omutima manya oliko ekikyamu ng'abatonde of course tusigala kubanga ekyo kyo kyatutonderwa tusigala naye diriza ku bigere ensi togenda gimalayo. You can never be everywhere, you can never be everyone, you can never get everything. Nebe mutunule mbe tulabanga bali bulungi balina agazibu nga nabo Allah n'amala kutako mu bigere byabwe tosobola biyimiriramu yadde otemya lweriiso mu ngato yaabwe nabo balina bye bayitamu ku Allah alina waakutadde weewaakumanyi wooli akimanyi oli awo era waakwagala bwekanya kumusaba kuba essaawa yonna tugenda omuntu abeeraawo n'asonda sente z'ekintu tetugambe nti ate we don't have to develop ourselves. Development yo ekirizibwa naye ate tebakugambye nti ate weerumye nnyo ofiirewo muntu abeeraawo ne balya mukenne asonda ssente z'amabaati ne yeerumya mwezi mulama n'atakomba nakanyama. Allah abuze nti mwagale tumutye nnyo malaikatul mauti n'emukima essente abalala ne bazeeboosa ne bazeeboosa obadde ku nsi wenna nina obonaabona abantu nze mbalabye nnyo obadde ku nsi olemereddwa n'okulya ku kasenteko wadde okimanyi nti n'omubiri gwe gukulinako rights. Omubiri gwe gukulinako rights n'obeeraawo n'ogaana omusajja mukulu n'okala emimwa oba mukyala n'ogaana okunywa ku tuzzi mbuolina ky'osondera n'ogaana okulya ku kakoko olina ky'opinkanira.
how sure are you nti munnange ojja kigusa nkuwa example nti tubeere ne contentment buli obeera bannange contentment of the heart it's one of the greatest gifts Allah jawa omuntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajogerako nti kyekimu ku birabo Allah byawaki si buli omuntu agirina si buli omuntu yekusa bantu bali awo bantu bali bubi omuntu nakuwalana nga gwe tolina ogamba Katonda alina buli kimu ate nze nnamukoze eki ate abalina ennyo betusuubira nti balina nnyo ate bakyasinza okuba n'abatalina balina emirulu gibalinga tabu so abakyala yona gye muli abakyala benna n'abasiraamu bintu bino byakwebuulirira byakwekomako ate kigenda tandika naawe kitandika naawe noonaatula mizikiti kyembadde nzizaako genda mu maaso ne bakubuulirira aja tashobola mwagala nnyo ajja kujja kusomese Sekagundi mwagala nnyo ajja kujja kusomese naye woonadda mu kisenge there is always that you time weebuulirire ogambe but yes ajja tashobola yasomesezza ku kwekkusaako omuntu naye obuluvu bwange bukomawa obwagazi bwange obw'ekintu kino bukomawa Katonda wange abiyingiriramuwa awo you weigh yourself olabe kitandike naawe tewali agenda yingira mu mutima gw'okugamba naawe weebulire it will start with you kitandika maaso kitandika naawe era ebbanga lyonomala nga tosobola kwebuulirira ogenda kuba weekotogedde ogenda kuba weerwanyisizza ogenda kuba weeryazaamaanyiza ensi buli muntu ali ku bibye ensi buli muntu abantu buli omu ali bizi akola bibye naye gwe bona failing okumanya purpose of being created wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ogenda kuweereza amanyiza nti Allah atugamba mu surat Adhariyat tisaatonda bantu n'amajini okuleka okukola ki okunsinza gwe ogwawa era bwogamba nti Allahu akbar n'osoma al-Fatiha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in okakasiza ddala Allah gw'osinza mu butuufu okumusinza nti era obuyambi bonna bwonoonya bwatuba tumugamba nti munne gwe gwe tusinza era gwe gwe tufunako obuyambi obujjako Allah okakasa oba weesalira amagezi go okikakasa essula eno gy'osoma ebigirimu byokola kyenva nnakugambye nti abantu basaala busaazi just era amala wali nga swalaji jabudde nga yayina gyalaga era mwona watu Allah awinza tumwagala tumukinya ate wakisanya Rahim wakisanya Rahman ate musaasizi nnyo Arrahim nti nabeera nga otuuka mirembe gy'ogenda oba ogenda muzina mwona watu n'otuuka oba ogenda mu ssabo n'otuuka nodda oba ate abo abantu basinga ddala okukakanyalira emitima oba osanga akakabadda kandi kubyekubye n'ovulunga nogaba wange kiki kino naye noalla abuza tumaga tumutinyo era omwana Adamu emitima gyaffe gyakapa era akaboda kandi kakuba ne kakuvulunga nomugamba nedda nja kuddayo awo wetuli nti akaboda kakuvulunga nogamba nja kukola ki nja kuddayo kale nze gende ngamba oba osanga akaboda ekakuboye naye wa era omwana Adamu ayinza ogamba nti no bino bireka kati byebinwanyisa bino okitegeera n'okusonga mbeere kumbe Allah akuwoni nga aba akwagala eddukubo lyolaga ki ate bannange Allah abuza tumwagala tumutya ennyo nti atugamba nti weenenye ye Al-Ghaffar asonyiwa n'akijja nawo Al-Afuun n'akisangula ffe nno wantusonyiwa n'osigala nga omutunako nadhiira mwana oyo yankola kino naye nga museka naye ng'okyajjuka Allah yabisangulawo n'otandika chapter mpya akugambye esikola ki jangu weenenye naye n'omune Allah abuza tumwagala era n'okwenenya kutulema kyokanga omulyango gwe muggule wa kisa nnyo musaasizi nnyo musonyiyi ayagala okusonyiwa niye nakyo kitulema oba oluusi omuntu yeenenya wange mbazi yagambyeko twene kale kanneenenye weenenya olwannamaddala tawuba nasuuha oweenenya olwannamaddala n'ogamba nti sikyakiddamu naye weweenenya woddayo mu ssabo lyo lwolufunamu kaakakunyegenya gwani yagambye nti obulamu bwa museetwe kumukkiriza tulina okusanga ebikko
tulina okubivuunuka, tulina okwambuka obusozi, tulina okuyiringita n'ogwa bugwi n'osanga omugga ogenda guwo. It's not about the trial but how you persevere through the trial. It all starts with you. It all starts with you. Bwe beerawo ng'okimanyi nti essaawa yonna leero oseka enkeera tomanyi kiddako. Ngende nga bwefuna ennyo essanyu nga mbaye Allah wange nsaasira ate ekiddako. Wabula osanyuka ennyo ate wabaawo ki? Allah bw'atyo system bw'atyo yagikola. Naye ate nojjukira nti fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nti buli awali obukalu bubirivu nga bwe bw'onakuwala ennyo nga waliwo ekikunyiiziza ekikunakuwaza waliwo obufulumiro. Era bujja Allah mugambe nti Allah wange mbuliize niiza obwangu bwo bwayogerako okitegeera naye tetubimanyi olugiro. It's not about the trial but how you persevere through. Kubanga trials ezo zijja kujja tulina okuzifuna twagale tugaane naye okivuunusa otya bigambo kibyeyogereddewo obugumiikiriza olina tolina okitambuza otya Allah kyakwagalamu onojjukira Allah tufuna emiswiba nga tonnaba kujjukira Allah nga tonnaba kujjukira nti Allah yakkiriza kikutuukeko kubanga la hawla wala quwata illa billah teri kibaawo wano mu duniya yadde akasubi okwenyeenya kuleka nga Allah akamanyi ate nga akakkiriza kenyeenya. Kati amakulu teri kikutuukako oba omuntu alina kyakkoze gwomanyi bantu bakola bimeka Allah n'abigula n'abikomyewo n'agamba muddu wange nno kino tekijja mutuukako kankiwugulire wano. Bw'omanyi abantu bakoze bimeka behind the kati Allah n'amala akulaga ogamba naye n'abikutaasa n'abikomyeyo n'agamba muddu wange leero kankole ki kambikomye wano. So lwaki tubuguutana tubeera n'ekibuuzo why me nenkubuuza why not you era ndi gweoyagala ekikutuusewo gwe kiba kituukako otega kyentegeeza why not you. Allah alina ensonga ze ebintu ebimu bitutuwako nga te Allah alina kyakutaasiza ekisingawo. Tugende neyo perspective tubeere n'endowooza eyo tujja kukakkana emitima tujja kufuna emirembe mu mutima tujja kubeera batebenkevu tujja kubeera bakkakkamu. Tusaba Allah tuteeke mu abo abakkakkamu abalina contentment of the heart tumwagala ennyo ate tumutye ennyo. Bwe tunamwagala ennyo ne tumutya ennyo tujja kuba tumwegendereza kuba buli kyoyagala nga twegendereza baami buli kyoyagala okyegendereza kana kagatayinza obutakagala kano kankakyusa n'ewaka juisi bwati tamunywa sukaali anywa ejjiiko 2 leero muwadde nnyo cocktail leka nkamule ku kacungwa akakalu kugamba netuba tetenkanya entetenkanya eyo gyotetenkanya omusajja gitetenkanya Allah nti leero nasome ku surati Bakara leero kanjingizeewo leero nazukusa ekiro ssaawa 10 leero kanzukuke 9 leero kanete ku dhikiri olunaku lulamba nduweerwa dhikiri white days tuzisiiba bagamba bintu biyitirivu nnyo naye nga twabisuula eri muguluka ate abakyala banneewuunyisa. Anyway sijja kwejjamu kuba nange I had this mentality before getting exposed nga mmanyi ebintu ebimu abaami bye balina obikola ngaebiriwa kati ogaze ebintu by'okusaddaaka ebyo biraba bigenda nnyo oba ngambe nti abaami be basinga ng'omukyala soma Qur'ani otudde awo just out of the blue you're reading the Quran ng'omukyala nebwerabira nti aya zijja nga zadressinga omukyala omukkiriza omusajja omukkiriza omukyala asaba omukyala omugabye awaayo omukyete omwami aya we zijja zadressinga abantu aba tezigamba nko nti zisusuta nko nti omusajja agenda kuyitawo wekijjira ate awo kumpeera nti naddala wokera ku makya n'ogamba you know what ngenda kuwaayo mu charity nsaddaake empeera ezo nga bwe zizze omwami wange tazifuna ziba zizo wange gye zidda ate abakyala abamu kati bakimanyi nti ku lunaku lya mulukirana fena tugenda kulamulwa kyenkanyi ekyoba tebakimanyi tebaffe Allah ajja tusuulireko ku kabega oba nti abasajja ffenna we naba layini nga ffenna tuli mu layini kati lwaki olandaga lwaki ogayaala osuulayo gwa naggamba like seriously omwami nazuukuka ku makya n'asaala n'ogenda okusaala wallahi agenda kudduka ku kiyama
agenda kulaga amaze yange nagisala nga yesigala nga buliri nga akoze eki nga ye basala alati shoga yo abatazo kukabamini bazo kutidde nga wansonga mukyala tayagadde oba kuvaayo oba mukyala nze nvaako amaka hajati kankubuulireko we are not judging anyone but netegereza nnyo families waliwo family eŋŋundiivu z'omanyi nga za busiraamu noolaba haaji nogaba masha allah tabarakallah noosaba nogaba kitiibwa allah ndabe ku mukyala we ng'omukyala ali totally opposite from Haji oyogedde wala gamba baseeka benyini baseeka nabo balina ebizibu by'abakyala bambi nze ndokulaba baseeka nga alina omukyala omukakamu omukyala omuntu mulamu nga omukyala ali totally opposite baba bakambu ng'ekifaananyi ky'omusiigira bw'oti ng'ogamba kati hasha yumalu nga bwafaanana bw'atyo omukyala alinga ajeta shuura agenda fumayo nga yambadde bw'atyo nga mukakamu mumpowooze ayogera bulungi agenda okuvaayo akaviiri akasibye kakomye akaviiri nako enjala nga zisiize nga ali birala weba dress nti mukolo bantu webali dress nayambala nga mikono giri mimpi mikono mimpi nowesiwala nogamba nainoga sijja kujajinga nsaani nadhira ajajinga nogamba but why is it like that tebereza Allah abuza tumagayo tumutyenyi bahaji ogenze wala baseeka nabo Allah nga abagezesa n'abasa abakazi bambi seeka abeera ku muzindalo nga alina ensonga zatasobola ku addressinga nga alina ensonga zatasobola kujja mu kamera n'azitulamu n'azirambika bulungi kubanga naye amanye ekiyeewo ekikambo Allah bawa abakazi ebiwoma banne ebyogwa byokya besiibule abalabi baffe abalungi obugambo bw'obusembayo abantu bwe bootumira ogala programu yaffe omukyala omusiraamu abaddu baffe abalungi omukyala yenonna gy'oli mumanyiza akyulwa mutale byonna ebindi wano omutwe ebiboilinga its in for the muslim girls and the women nsaba Allah ebigambo nkyalina bingi nnyo nsaba Allah aleme kunzijula nga tebinnaggwayo byonna mbibawe ate mubitegeere kubanga nange wenja okuganyulwamu nkusaba kyonna kyonjigako ekirungi kikolereko kwanza naawe okyongere ejja kubeera sadaka tujali ffena tujja kukiganyulwamu tutandikira mu ntaana saba Allah atuwe okumwagala okumutya ennyo kuba ekyo kijja kubeera nga kitusobozesa okubeera nga tumwegendereza tukoleyo byayagala tubeere mubaddu be nti tusengejja n'okufumintiriza nga tunakubaako bye tukola nti Allah tunamwanukula tutya mazima ddala Allah mwenkanya al adil ate ayagala nnyo okutuwa empeera ffe tuzigaana ffe tuzeegobako mbakubiriza abaddu ba Allah yonna gye muli titulaba afubane nnyo okubeera nga tusanyusa Allah buli kye tukola tubeere nga tusanyusa Allah mazima ddala Allah mugabi wa mpeera ye buli kimu era ajja kubeera nga azituwa mbaagala nnyo nsaba Allah akkirize ankomyewo nadhira topics mpitirivu nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum tubadde naye Hajat Ashura Mutale bingi kyamanyi bingi byoyize ng'omukyala ayagala nnyo Katonda wo before Allah before the man before everything omwami kumakya asobola okukera kumakya n'akulekawo omukyala kumakya asobola okukeera n'akulekawo naye oyo ye agenda sigalawo ye mukwano gwo muwuliriza mutereeza mugabi muwi musonyi ye byonna love God as much as you love yourself maybe. Alhamdulillah. Mbadde nasumba nadhira programu omukyala omusiraamu olunaku olwaleero ate tusinkane Sunday ja insha Allah bi'idhi rahman n'omugenyi waffe omundi baagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development. Up next on GTV. Mwaramutse abanyumviriza b'Urufumbira cyangwa Urunyarwanda. Ashaka kubamenyesha ku burwayi bwitwa Ebola. Ni uburwayi bukomeye cyane burica ariko wakira ari uko uje kwivuza hakiri kare. Ububonero bukunze kwerekana ni umushwiza
gucika intege, umutwe, kubabara umuhogo, kuruka, guhitwa, kubabara mu nda, kandi iyo bukuze gatangira kuva amaraso mu bice byose by'umubiri. Ushobora kubwirinda ari uko ukarabye mu ntoki buri kanya, cyane cyane umaze gufata ku barwayi cyangwa umaze kuramukanya, n'isabune n'amazi meza. Ubundi ugakoresha ubwo twita hand sanitizer. Ntabwo mukwiriye kuramukanya mu ntoki cyangwa muhoberana. Ikindi gufata ku barwayi utazi icyo barwaye. Ikindi amazi ava mu barwayi cyangwa aho bafashe, aho mukwiriye gukora iki? Kuhafata kugira ngo mwirinde ubwo burwayi. Habaye hari umuntu utebereza kuba afite ubwo burwayi, umuhe ubwenge arebe ngo agiye mu bavuzi ubegereye hakiri kare, cyangwa ugatera isimu ku namba ya Ministry of Health itari yo kwishurira kuri 0800100066, cyangwa kohereza message kuri 6767 cyangwa kuri 8500. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space with the air like you don't care, baby, by the way. Otegefu okusumulula endabirira y'olususu lw'ey'obutonde n'okukuuma enviiri zo nga ziri ku mutindo. Totunula walala wonna. Marine Organic w'otandikidde okwerabirira. Ebizigo byaffe ebirabirira olususu bijjudde ebirungo ebiriisa nga vitamini C, hyaluronic acid n'ebirala, n'ebimera eby'obutonde ebikoleddwa okunyweza olususu lwo, okuweweeza n'okukuza obujja buli lunaku. Ng'oggyeko ekyo tulina ne oil n'ebizigo ebikuza enviiri omuli ebirungo eby'amaanyi ebiziziyiza okukutuka n'okukendeeza ku situka. Ossa n'enviiri enzito era nga nzirugavu